Weewaawo zezemu ku nsonga nateza tugenda okulambikira mamawulire gaffe nga tuga kunyumiza bwetete begatambudde okuva bitundu by'eggwanga ebitali omu. Tugenda kutandikira ku Parliament y'eggwanga lya Uganda obadde nate okuyisiŋŋanya ebigambo wamu n'okulaga obutali bumativu ku bbago eriyisiddwa Parliament ya kuno erya Oil Supply Amendment Bill 2023 ng'ebbago lino aliwo omwaganya gavumenti ya kuno okwekwata eddimu ery'okusuubula amafuta okugaleeta munda mu ggwanga lya Uganda okugajja mu mawanga amalala. Omubaka akiikira Budadili Est mu kiiko ly'eggwanga olukulu Nathan Nandala Mafabi agamba nti gavumenti kyekoze okweddiza omulimu guno kigenda kufiiriza bangi naddala mu nteekateeka y'omulimu guno okusobola okulaba nga amafuta gajja okwabwobwe. Nate kale katubirabe. Parliament yudde kineeyisa etteeka ku mafuta eriwa gavumenti ekizunga yokka ekkirizibwa okubanga esuubula amafuta olw'okwereekaguza kampani endala wabula badde okubagana empaabaka ba Parliament naddala batula akakiiko ka Parliament ak'obutonde bwe bavuddeyo ne bawakkanya kiragiro kino ng'era abasinga obungi babadde baagala lipoota ebeesomwa ye yavuddeyo okuwakkanya ebbago lino. That we are the very same house that comes here and legislates after agreements have been entered into by government without consulting the people and without involving the people of this country. That company is going to go all over the world, source money and come and supply. And the money they are going to get has interest. First, there will be interest on the money, there will be their margins, and there is monopoly. The moment you create monopoly in this country, the same prices are going to go high. Ekyewuunyisa ebbago lino badde lisuubira okuba nga lireetebwa mu nnaku 45 naye teziweze era bujjako wiiki ez'eggandaalo z'ennaku 14 abuuza Parliament y'eggwanga Anita Monga Lumina Ogwengulu okulaba nga ate etteeka lino liyisibwa wakati mu kuwakanyizibwa okw'amaanyi. Kyokka ssentebe w'akakiiko ako Dr. Manuel Otala oluvannyuma akkirizibbwa okubanga ate asoma alipoota eno naye nga bino tebinabaawo yombako kuva e Busiki. Paul Akamba avuddeyo n'afunvubira ng'agamba nti baba akapatula akakiiko babadde bakkaanyiza okubanga ate balina obuwaire bungi nnyo badde okubanga bulongoosebwa. Ono atuuse n'okukakibwa okumenya amannya g'abakapatula akakiiko ababadde bakkaanyiza ebigenze mu maaso n'okuyisa. Kyokka sipiika n'abigaana ng'agamba nti abasinga obungi badde baludde oluvuganya gavumenti era nga beesulubabba okwetapatula zonna eza Paalamenti. Kwizera Edi 3, Honorable Ogwali Polycarp 4, Honorable Kaya Christine Nakimwero absent. I am in receipt of the letter. Don't speak like your speakers. I am of receipt of a letter saying we are out of Parliament. So don't tell me those kind of things. Read the members who are in the Parliament who have not written to me. Wabula Dr. Emmanuel Otala bw'atuuse okusoma alipoota ye atuuse okujjukiza ababaka ba Parliament nga atuuse okwekenneenya kampani ya Vito nti singa nebeekwasibwa omulimu gw'okukola omulimu guno egenda kubanga efuna ensimbi ezigibeezaawo ze $7 million. Do you know how much profit UNOC is going to get every month? $7 million. Isn't that going to build the capacity of that company? $7 million. That's big. What we only need to be sure of is that the money is going to be put in the consolidated fund. Wabula omubaka okuva e Budadili East Nathan Nandala Mafabi alabudde gavumenti ku kino kyekoze nti kisookera ddala kimenya endagaano ze yali yataddeko ekinkumu ezaali zeerekanga gavumenti bwe yali atadde emirimu gino gyonna ng'egitadde emikono gy'abantu ba bulijjo. Etteeka lye tuyise tujja mu kooti tulabe etteeka situfu. Abannayuganda tulina okubabuulira kati ssaawa zino mwesibe 3 badde mwesiba oba 2 oba 1 kati muwongereyo olulala kuba ebbeeyi y'amafuta kasaagana egenda kulenya kuba omuntu agenda okugatunda agenda kubeerawo. N'abasinga obungi mu kuvootinga obadde owulira amaloboozi oba bajjemu akatundu akaleeta okubanga kampani emu gyaleeta amafuta e Uganda. Abantu bagambye nti akantu ako tebakateeka mu kimuteeka ne bavootinga nga bagamba bakadiriitinge bakajjemu. Uganda enkya tebalabanga amafuta gakyali waggulu bwe gato ne bagamba nti ate etteeka lyayisiddwa ate kakati ng'amafuta tetulaba bwe gakka tujja kumalawo kakabanga nga tukyakozesa sisitimu ya Kenya gye tubadde tuyitamu okusuubula amafuta eya G2G. Babaka ba Parliament ab'enjawulo bagenze maaso n'otunnyonnyola lwaki ne gye buli eno bakyagenda maaso n'okuwa endowooza zaabwe ku tteeka lino ligenze maaso n'okuyisibwa akawungezaako olwaleero.
tugenda kufuna obudde twongere kwogera ku tteeka lino out of emotions. Kyendabye mu parliament wabaddewo emotions ng'olaba the spirit is determined to do what, to pass it, come rain come sunshine. Ate lino etteeka teriweereddwa obudde obumala kulitunuulira. Bwagamba nti tusaleko esatu at least tusigaleko n'emu, ate emu nayo nga tugirinako obuyinza ye veto esobole okuyimiriramu for UNOC okulaba nti ereeta amafuta. Ate abantu bangi, ababaka bangi babadde tebategeera ati even veto yo yokka ina refinery. Russell TV, nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.